ebifudde mu musaayi kikirabwa n'omwana omuto ayonka gavumenti enansonyi ng'ogiwakanya naye nze simatidde kuŋŋamba nti abaana abajja abana luli n'olwaleero be bakomyewo simatidde kitaffe tebandimuzikudde bandimuleseeyo. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Kyaddaaki olunaku olwaleero Minisita Balamu Balugahala atuukirizza kyeyeeyama ekyokuba nti nno alaga abaana b'omugenzi Prince Paulo Job Kafeero abatuufu okusinziira ku bisomeddwa okuva mu laboratory ya gavumenti n'okuva mu kitongole kya poliisi byonna bikakasa nti Prince Paulo Job Kafeero ku myaka 36 gye yafiirako ng'agenda kweza emyaka 37 yaleka abaana bana bokka. Era nga ku bano kuliko Simon Peter Kafeero eyazaalibwa mu 1989, Nagawa Elizabeth eyazaalibwa mu 1990, Thomas Kafeero Swaziniga eyazaalibwa mu 1992 ne Benedicto Kafeero Dube eyazaalibwa mu 1994. Kale banange badde nsaba muteekane omukyala alina kyagamba muleete wanayogere oba kyagamba muleete. Wabula okusinziira ku bakugu balaga nti abaana abawulira eddala 25 be baakebera naye byagenze okudda nga bwe bageraageranya ku butaffaali obwava ku musaayi n'amalusu bye baakebera ku baana bano n'ebisigalira by'omugenzi Kafeero bye baakeberako nga biraga nti abaana bana bokka be b'omugenzi. Embeera eno ebaddewo okuviira ddala mu mwaka gwa 2019 nga kigambibwa mbu waliwo ebintu ebimu ebyali bitundibwa abaana bano ne beemulugunya, ekyavaamu kwe kugenda ku musaayi era omusaayi ogwasooka nagwo gwalaga abaana bana nga be bano. Embeera yeeyongera okulinnya paka lwe kyatuuse Minisita Balamu Balugahala n'agamba nti n'omugenzi alina okuziikulwa bamuggyeko obutaffaali ku magumba babugeraageranye n'abaana bategeere abaana b'abatuufu. Wabaddengawo okuwaanyisiganya ebisongovu okuva ku ludda olw'omukyala Robin Abisirikirwa ng'ono yali mukyala w'omugenzi Prince Paulo Job Kafeero wadde nga tebaasobola kuzaala mwana, naye ng'okusinga ali ku sayidi ey'abaana bano abana abakakasiddwa olwaleero ng'agugulana ne balamu be naddala Nende Vincent Abubeeka ye eyali akakasa nti abaana ba Kafeero basukka mu baana abana era ye yabalabako nga mukulu we akyali mulamu. Abamu ku basinze okwewuunyisa abantu nga basuuliddwa ye muwanguzi eyafaanana ennyo Prince Paulo Job Kafeero era ono aleetedde n'abantu okukuba ebituli mu bifulumiziddwa olunaku olwaleero. Omulala ye Martin Kafeero ng'ono ye musika wa Prince Paulo Job Kafeero era kireetedde n'abantu okugamba nti olw'okuba omusika ono talabikidde ku baana ba Kafeero badde mubalonda omusika omulala. Martin Kafeero okufuuka omusika yalondebwa jjajja waabwe Vicencio Nanganga ng'akyali muto oluvannyuma lwe yategeera nti n'agenda kukuzibwa Charles James Senkobuge. Bw'atyo n'agamba nti ono ajja kuba mwana mulungi kubanga agenda kukulira mu mikono emituufu olw'okuba kitaawe yali afudde, so n'agamba nti ajja kuba asobola n'okulera banne. Abamu ku abo abaali ku lusegere lwa Prince Paulo Job Kafeero bagamba nti tebayinza kuwakanya nnyo bivudde mu musaayi naye nga balinamu okubuusabuusa, era nga bo bagamba nti abaana abalala nga 4 ku 5 babadde basobola okweyongera ku bali nga ku bano kuliko Nantongo Stella, Muwanguzi, Martin Kafeero, Nalukwago Kate,
ne Kafeero Mark ne bagamba nti bajja bigenda mu nnyo kubanga sayansi ekyo kyalaze. Yamuwa alina kyeyamuwa. Olaba maama ali 11-15 kibategeeza nti taata babeera nga 14-16 nga maama ali 11-15. Polymerase chain reaction bwe tumala okukubisaamu ne tukola analysis nga tukozesa ebyuma ebyo. Naye tulina n'ebyuma ebirala ebisobola okunoonyereza ku bintu ebirala naye bino tutoba bikozesezza. Ye ensonga ey'enkizo ennyo etuleesebwa. Kulusente simanyi oba ekyo okitegeeza. Ewasinga obukulu awo. Mwagenda mundukirira olw'abakulu nti bannange birinayo ensonga ezituma nga ffe famire twagala mujje mututaasikyeke. Kakati sayansi twakoze sayansi. Kati bwe tuba tukola bino ebintu bya ndagabutonde, taata bw'abeera nga ali 14-16. Kyokka ye Nagawa Catherine agamba nti neyaziika omwana ku kijja kya kitaabwe kyekiseera amuziikuleyo kubanga omusaayi gumuwandudde ng'era tebakyagala kuddamu kubatunulako abo kuba tebakyali baganda baabwe. Eyateeka omulambo ku kijja kya Kafeero agugyeko. Eyateeka omulambo ku kijja kya Kafeero agugyeko. Nze njogedde nze mwana omuwala mu maka. Senga w'abaana ogu ali mu nnyumba za Kafeero azitaddemu abapangisa. Eyapangisa ennyumba z'omugenzi Kafeero apangisa ennyumba. Wabula omu ku baana ayitibwa Nantongo Stella agambye yetakkiriza bivudde mu musaayi n'agamba nti kyannaku nnyo okuba nti no kitaawe yaziikulwa kyokka ate era obwenkanya ne butakolebwa. Ono agamba n'okugamba nti bwe kinaabeera kyetaagisa kugenda kukozesa maanyi ga kinnansi ajja kgenda ne bwe kinaaba kyetaagisa kuggyayo majambiya ajja kgaggyayo. Ebivudde mu musaayi kye kirabwa n'omwana omuto ayonka. Gavumenti enansonyi bw'ogiwakanya naye nze simatidde kuŋŋamba nti abaana abajja abana luli n'olwaleero be bakomyewo. Simatidde kitaffe tebandimuzikudde bandimuleseeyo. Tetuli bamativu wabula babeewaana be ne balooya baabwe. Nze ngenze mu kyalo gyendi kati we kinaagaana ebyobulungi tujja kukozesa ku maanyi amalala gakiri we ziba jambiya tuneetema ate amateeka gagaana. Seri wa Kafeero bwaba Kafeero yangoba kati ye yanzala mu Kafeero ajjanzijo nze wendi nze wendi mwana nze wendi ate ndigumite nnyo ate nga siriko bankuuma. Omusaayi gwe baguguliridde olw'ensonga mama w'oyo omuwala mama wa Nagawa yatandika ku Sande waliwo eyamukuba ebyowulidde ayogera mbu nnyina baamukuba. Bwe bamukuba kyava agamba mbu yadde bankubye naye aliza kizirina okudda nga abaana bali bano yo Stella ye yaguliridde bankube nga agamba nti nze naguliridde bamukube nisa kizirina okudda nga abaana bali bana era ffe tubanja n'omusika abaali tebannalabaliza batandika batya okubanja omusika. Bakibanja tezinaba bulijjo ono yennyini gwembuuza nga ngamba teri yaguliridde tebasobola era abaana bangi ono yennyini oyo kala ali mu lukwe oyo kalo taata nende bonna bali mu lukwe. Abantu abalala abatutumufu nabo bongedde okulaga nti wakyaliwo akattoma naddala nga bageraageranya ku mwana mulenzi muwanguzi ng'omu ku bano ye munnamagye yagannyuka General David Tunyefuuza Sejjusa agamba nti kituufu akkiririza mu sayansi ne DNA naye twetaaga okubeera abeegendereza. Mbu eggwanga lino lirimu obuli bw'enguzi eri mu makanisa, mu paaliyamenti, mu minisitule ne mu State House. N'agamba nti bukakafu ki nti enguzi tesobola kuliibwa mu nsonga zino ez'okkebera DNA. Abamu bajjayo n'oluyimba Bad Driver Paulo Kafeero lwe yayimba mu 1993 mwe yayimbira ku baana be yali alina mu kiseera ekyo okwali Simon Peter Kafeero, Nagawa Elizabeth ne Swaziniga Kafeero, ng'abamu bagamba nti n'omugenzi yakakasa nti nno awo be baana be. Video lubyekanganga kuba otulanga kiyembo kondo tyosebo omusajja n'atukutulamu emitima.
sima motoka gyovuga obunyoti ekkubo abantu baffe kono bajuna ngo tutuze obwana bwange obuto bulira kono obulera ngozese swazengekane Simon Peter Elizabeth basigale kanikale eddaseo neddase. Okusinziira ku bivudde mu musaayi kiraga nti Paulo Job Kafeero yakoma okuzaala mu 1994 kubanga gwe mwaka mu baana abana abalondeddwa omuto ku bo Benedicto Kafeero we yazaalibwamu. Tulinze tulabe ensonga gino gye zinakkira naye okusinziira ku biri ku mitimbagano byandibanga tebinnaggwa. Kati nno kino kitegeeza nti abaana 21 okuli n'omusika Martin Kafeero ate balina okunoonya bakitaabwe. Iza siri mwana yawo ndi mu bbanga kinkole ntya mama wali saakugamba yawuma mama yawuma kati ezzaako ki ngende wa Museveni ogenda wa Museveni yakuzaala kati yanzaala kati baana nyambo batanyamba simanyi okkiriza n'ebivuddemu mpakanye si bituufu kati mu baana abiri mu bano ojja mwokya bana kati no baganda bange bonna baabo tolaba obulimba bakoze era ani yakoze era baguliridde amazima siri mu mativu ne taata wange ewe inereta abaana ba Kafeero nga banna bantwala ezuzira bansiba amayisa ekyo nkyogedde nze Mugerwa Joseph Dieni ewe tujiddamu mu butongole y'amazima ng'eraga abaana ba Kafeero nti bali banna aga Katonda Mugerwa musiba amayisa yebyo ebyange kono omukulu katono ogamba ng'onyumye bwentyo era nyumye nzize ku Dieni osuubira ki tulinze bulinzi kijja abaana 25 osuubirako abaana bameka sisuubira bonna bebanaleeta betugenda okugenda nabo oli muganda wa Kafeero kituufu Swazi yamalayo Kafeero yamumalayo mumulina olwali mmwe tulinze sinabiteekako mazima tompayiriza tulinze bulinzi senga jjanga si wa Kafeero tebisobola kuba olw'ensonga wajja nga si wa Kafeero era tetujja mumwisawe kuba abadde mwana tetuli muntu tuli bantu babaana nitaaga tulina byetwagala okwogerako ebyo tewali kirala ekyensaba abaana babeere bagumu ensi yeetoloola bwetoloozi era endabeera nabo meeting tusobola okwogerako nabo abaana denere bekoze besudde naye mbasaba babeere wamu babeere bagumu munnaye si byangu katulabe sagala si byangu naye katukole ki katulabe tetuzaako kantule n'abaana bambi basudde tulabe ekyokukola kyensaba babambi abaana bannumye kulira obulumi bw'abaana walaali kyekyoka era bibaddemu bibadde byangu naye genda tuula n'abaana tulabe ekyokukola baana ba balina otaawazibe balina obulumi bungi so tebalina laboratory endala gye bagenda gendamu ekibuuzo kyange gavumenti einvestinze ssente nnyingi mu projekiti eno singa wavaayo omwana omu naddira mu mawulire tulina database data bank tulina data bank mwe basobola okuyita okuba waki okuba wa samples ezo so omwana newajja nebanayitawo myaka 5 samples tuzirina newayitawo myaka 5 sample weziri tuletaga kuddamu ate kusimula bisigalira bya Kafeero
government kati ina data bank ya y'omugenzi Paul Kafeero. Minister katononyo ku bubaka bwayinza okuwa ku baana bana abasigalidde bali bekole sako tujja kuba supportinga ne sente za sako mu local government inayo sente za sako tujja kuba supportinga tulabe nti bavaamu bambi basajja batune bakyala bato. Olina kweyogedde wali no bagamba nti mugenda kubayambako naye olaba kinaaba kyangu okubanga kale weeraba mbere bulungi. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.